This way? Okay. Doctor, on behalf of Uganda and basing on the powers delegated to me by the appointing authority and following the directive of cabinet, I was asked to get you on this site immediately. Thank you. You clear for us this mountain. That's good. Thank you. I also take the honor to receive you and hand you over this site. Okay. It's measured about 39 acres. Yes. And it has two important problems. One, reduce the size. Two, help with the water backflow. The rest we shall follow. Thank you very much for coming. Very much. And I welcome you to Uganda. That's good. And please stay peace. In the case of anything, let us know we are available. Thank you very much. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you. We didn't get your second name. Ekirungi ekijja n'ekintu kino nti omulimu guno ogw'okugyawo Ekiteezi ono agenda kugiramu amakolero abiri. Ng'ekkolero erisooka ly'ekkolero ery'okujja tuzita receiving erigenda ng'okufuna kasasiro. Kati ekkolero bwe lituuka kasasiro oyo bamuteeke mu kyuma bamukakkanye basobole omusiba agende mu gamotoka gamutwale we tugenda okuzimba ekkolero eddala lye tutasobola kuteeka wano kuba eyo kabineti yakiganye. Tugenda kufuna ekifo ekirala era mu myezi gino 6 tunaba tuguze ettaka kwa kabineti yandagidde tugule yikabina ng'eyagenda zimbayo ekkolero erigenda okutandika okusunsula kasasiro. Mumuleete nga bw'ali kuba bannayuganda muli bazibwe nabagamba mumuseparating awakati mujja kikola mumuleete nga waali yasobola omusunsula. Kati bwamusunsula eriyo abantu abalala abasukka 600 bagenda okuwa obuuma obutono naddala obukola ku plastic obuveera busobola okuba nga bubulya ng'ate nabo bakola ki bafunamu akasente bamutunde mu bine amafactory agakola ebya plastic. Kakati wano wasigalewo ebyo byokka ebyannakavundira omusobola okuva ebijimusa ate ebyuma ebyo byonna ebirala ate bo babitufunira bano bannaffe abasaanuusa ebyuma. So nsuubira bagenda kutuwa emirimu gye twadde tubalirira nabo wakati w'emitwalo 20 n'30 eri abaana baffe oba abavubuka n'abakyala. Naye ekirungi mu kyo abantu 2,000 bo baba baasoma kuba betwagala okuba nti bannasayansi abasobola okukola mu kyuma. Kati abantu abasigadde bonna jangu nga booli maanyi go na mutwe go na kwagalako kwe kugenda okweyimirira ng'okwata ssente. Kale kwera basi nga tuli ne baganda baffe bano okuva eggana. Omukulu ono gwe tunaye Dr. Joseph. Dr. Joseph ye chairman oba omutandisi wa kampani ezisunsula kasasiro mu nsi eyo y'eggana. Naye nga twamufuna olw'okuba kino ekyaliwo bwe enjege yatugwako mu kutunulira abantu abangi abali bajja okutuduukirira oba okwogerako okulaba nti basobola otuwa ku magezi. Twamwisanga nga ye alina amagezi agasoboka era mu magezi agasoboka okulaba nti olusozi luno ayagala aluveewo lukakkane aluteekeko alusibe bw'amala okusiba obulungi alongose n'amazzi gano agatambula tuterewo eddongoeserezo ly'amazzi gano oba obutwa buno gasobole okubeera ng'amazzi ago bagalongosa gasobole okuteebwa gadende naye nga tegakyalina ga bulabe nga bwe gali kati. So kabineti n'esalawo nti mu bwangu ddala muleete mukwasa ekifo kino. So ekituleese wano olwaleero kwe kumukwasa ekifo kino naye n'asobola okutandika emirimu gye. Abaddewo kuva ebyagwawo yajja era n'atindika ttiimu ezibadde zibagezaako okusoma kati okusoma kwawedde. So beetagayo wiiki nga 2 baveeyo n'enkola gye bagenda okutuyambako okulaba nga Kiteezi ono tumugjawo ate n'okugenda okufuna ekifo ekipya kubanga ezo z'ensonga 2 kabineti zasazeewo. Tulina okufuna ekifo ekipya bwe tuba tugira nga tuteekako kasasiro mu budde buno ng'ate ono bw'avaawo. Naye mu kunyumyamu nnyo waŋŋambi bwe baba bakola ate bakyetagayo ne kasasiro omupya kubanga kasasiro yalimu sitaaki asobola okukwata ettaka lino n'ennakavundiro ono nga bwe bali mu nteekateeka y'okumukola ki oy'okumukolamu engeri ya capati oba okumukkatira tusobola okulaba nti tukendeeza olusozi luno. Kyenjagala okusuubiza bannayuganda nti temukyaddamu kulaba njege eno nti kasasiro yatubuutukidde kino tebikyaliwo. Wakati tugenda mu kasasiro okutandika okusuula kasasiro mu ngeri y'ekikugu eya tekinologiya kubanga abakulu bano be balina tekinologiya abakoledde bulungi eggana
Musanga bagenzeko Zambia ne bagendako ne Nigeria. Manyi Nigeria naye twadde n'ekizibu Musiga kifaanagana naye namulabye nga akikola akijjawo ate ekibadde kimuluma ng'agamba buli mujja tulina okwegendereza nti abantu ababadde bafuna oba bafuna ekyokulya nga bakijja wano tulina okulaba nti tuli nabo. So abantu 600 ababadde balonda Kasasiro wano bamufunemu 10 abo bo ekyabwe ekyawedde dda bagenda bawe emirimu. So bwe tugenda otambula bwetyo ensonga waki tuli wano naye ng'ekizinga obukulu kwe kusala amagezi Kiteezi engeri gye baali bamugira dda nga bamusalira emisanga aveewo osanga ne tusumagiramu katono osanga ne bino tebyali badoosi nga twali twamugjawo naye tetwalina magezi gamugjawo ng'abantu abamu bajja baagala kola amasannyalaze baagala kola kino ate nga ssente ziboogera ki nnyingi. Kakati olwaliro tombuuza ssente mmeka tuli mu kukungubaga munnaffe yatuleetedde mabugo kati amabugo age ganaba gawedde ate tulyoke tuteese ebino ebinakola ki ebinaddako. Mamufuna mutyo no yaze wano. So in their plant is about 200,000 people. Now here I have 600 people whom we call scavengers. Those will be the first direct employees of the facility of the company. But at the same time, we have a number of them who are going to be employed in terms of delivery men. Those who are going to be picking garbage from households and then deliver it to the transfer station, which might be here. But the material recovery facility will not be here. The only thing we can create somewhere at the entrance is this transfer station, which needs some little land, about 2 acres. Then once the garbage is brought in, is compressed, and then it's transferred to the material recovery facility, where you are saying, again, to give employment to other people who may not be directly want to be employed here, but they are going to give them small equipments to use in shredding and also trying to add value on maybe plastics. Then there will be another group to be employed in the composite facility. So there will be a lot of employment. Actually, I'm estimating around 200,000 to 300,000 people, youth employed, both educated and uneducated. What a short deal, again. What a short deal. Okuga mwana singana zene costume nandi tandika butani sudiri anazina takumba tandika butani nandi uzema geuga bujo nandi uze tukiraba ema bleachinze kudda mu black no ngoli brown wange no iringa jiki yenyine Soto la buli Musajja wawa bozo leo mutanga piti ani mzee yali alese Pinet wafi asoko ya Pinet